Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku myaka gyonna gye tubadde tumaze mu byobufuzi bya wano oba ebyobufuzi eby'eggwanga lino Uganda, kirabika tubadde tetunnafuna ku munnabyebufuzi oba omukulembeze alinga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Bw'owuliriza ebigambo bino oyinza okwewuunya ne weebuuza lwaki Deni akozesezza statement egamba bw'etyo. Lwaki? Nti tuzze tulaba ne mu mpoza y'emisango egimu ebintu bikyuka ne wabawo presidents ezibeera nga zisetingibwa kye tuyinza okuyita presidents Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Presidents setting eno nga kino mu misango kikozesebwa mu ngeri etera okufaanana bweti nti tugeze olunaku olwaleero etteeka nga bwe ligamba nti tekkirizibwa kuddamu kubala kalulu kusinga ku boxes kubaako ensumulule oba ezaakwatibwako. Tugeze nga siruzaazo zaggyibwako wabula ku luno bwe kyatuuse nti baagala kuggyayo wa Nuupu tuwalabye nga bazibala ekitegeeza oli ne bwanagenda mu kooti mu kalulu ka 2021 ne wabawo box ne mwe zinaabanya ensumulule ajja kubeera nga asobola okukola appeal ng'agamba nti ng'omulamuzi bwe yasalawo kino be mu musango gwa Nalubowa ne Nammeere mu 2026 nti box bwe zaasangibwa nga nsumulule okubala obululu oba recount yaddibwamu eyo presidents eba eseetingiddwa. Eyo nno si gye tulaga wabula nina bye nkuleetedde bye weetaaga okubeera nga omanya. Olunaku olwaleero Parliament akakiiko aka PAC Public Accounts Committee katadde ekitongole ekya poliisi ku nninga era ng'ebibateekeseza ku nninga nga tebannaba baso yakajoji kyo kiwa bibuuzo ku nsimbi ze babawa butya bwe bazikozesa. Babadde na okusooka okunnyonnyola ensonga lwaki bali wa mukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nawa we batuuse. Ebyo tubitadde ku mabbali ekibadde mu kooti ebutambala ewa Muwanga Kivumbi mwana tukitokose si kisaanikire era bannamateeka bavuddeyo nga abamu ku bo ennyindo zenkata kata abamu beegwe mu malaka bibadde bitya. Munywanyi nze nno awo wenzijira nembanga byonna mbikuwa. Nze Deni BTN Media Beyond the Newsroom omukutu ogukuwa ensonga ensengejje ze weetaaga okubanga omanya. Lwaki roadblocks zisusse ku makubo agafuluma n'agayingira ekibuga Kampala? Bobi Wine ayogedde atadde gavumenti eno ku nninga obunkenke mu State House kwoteeka eri abakungu ba gavumenti ya General Museveni Yoweri Tibuhaburwa. Video jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kinoomu asobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu nkusaba gwe atannatwegattako mu butongole mwana wa taata subscribing ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Erinnya nze Deni akuweereza nkujjukiza nti tulina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive weeguli nnyo nagwo okulaba nga gukuwa ate ekyo ekyenjawulo. Njagala tubeere nga tutandikira wano byewuunyisa RDC mu district y'Ekyotera akutte abasawo kata abakuba engolo lwakussa balwadde kubeebasa ku seminti ku ttaka nga n'ebitanda okujjanjabirwa bannakazadde b'eggwanga. Mwana tunga byonna bijjudde ettaka n'ababuuza ng'osobola okwebaka ewantu wefaanana bwe watyo. Wuliriza. Ati kugambye ino rumu yakubera majyana kakati oli mukyala mubasobola okuteeka kuno ku rumu eriko sementi n'ogyebakako wakebe wasoma obusawo. What is this? Obuyondo tunuulira ettaka lino nga bwasose kulongoosa. Look at this. Nedda Voto kute chestande fike ngiyo sementi pozalisiza abakyala. Ndidwalo ya government.
Tugero tulage room endala. RDC yamanyikiddwa nga Kagugobe agudde ku basawo b'okuddwaliro ebimanyikiddwa nga Gayaza Health Center 2 erisangibwa mu disitulikiti y'e Kyotera. Era bano abaguddeko anawea bw'atyo n'agenda mu wards z'eddwaliro era omusawo gwasanzeewo yaluguddemu okubeera ng'abuuzibwa era nga bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo asobole okuba nga annyonnyola bwe kiba nga bannansi abawi b'omusolo ogukusasuza omusaala bali mu mbeera efaanana bw'etyo okutuuka okwebasibwa ku ttaka. Ekyamazima amatuufu kino kiba kikaabya ate era nga kikwasa ennaku eri abo bannakazadde b'eggwanga. Imagine mu ddwaliro ng'omuntu yeebaka wansi ewatunula bwe wati omuwi w'omusolo Munnayuganda asaana okuba nga yaweebwa priority esookerwako, asaana okuba nga yafuna obujjanjabi obusinga okuba obw'omulembe oba obw'omutindo, nga ye yeebaka ku ttaka azze okuzaala, azze okukebera olubuto, maama. Oh, wow! Singa tukyalina ba RDC nga bano, nga tulinayo ba DEO bwe batyo abakola emirimu mu ngeri bw'etyo, oba oliawo ekintu kyandibadde kyanjawulo era service delivery yandibadde esoosoosebwa oba nga bagisoosowaza mu ngeri ey'enjawulo. Newankubadde nga kaakano mu gavumenti eno buli ssekinnoomu yeesuulirayo gwa naggamba. Malya Nsimbi be baana baliwo ate Nguzi Mwanatu yafuuka nvandiirwa. Ye lwaki nvandiirwa? Yafuuka nva anti munne bwe zibula ku mmere at least oyiwayo awo tuzze. Kubanga nvandiirwa tezidemya mmere kuliibwa. Anyways, ebyo kambiteeke ku mabbali. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, Bobi Wine, alina obubaka bw'atuteeredde ku mukutu ogwa X. Njagala okutegeeza nti poliisi military police yegasibwamu ne abasirikale aba traffic okugumba ku nguudo nga bayimiriza motoka ku motoka nga bwe bazaaza. Wuliriza wano. Military police have mounted a roadblock along Gayaza Road at Chitetika, popularly known as Kumbuzi, stopping and checking vehicles both entering and leaving Kampala. Similar loads have also been reported in other outskirts of the city, including Chinawataka. The purpose of the operation is yet to be established. Bano nga batugamba okusinziira ku Daily Monitor nti nno military police yasudde ekiggwa kye tuyinza oyita Roadblock ku kafo akamanyikiddwa nga Kiteetika wali ku Gayaza Road abangi we bayita ku Mbuzi, era nga bakabera buli mmotoka eyitawo efuluma n'eyingira ekibuga. Wabula ate nti siwe wano wokka wabula n'ebitundu ebirala naddala ku nguudo ezifuluma ekibuga Kampala okuli Kinnawataka, era nga bo bagamba nti bino byonna ebikolebwa tebannamanya kigendererwa ki ekiri emabega operation eno. Omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'akozesa tweet y'emu eno yagizeemu n'agamba bw'ati: "They are staging these roadblocks in convincing citizens everywhere in search for a man who is hiding in plain sight. One would think the Museveni regime learned from its experience in the bush not to bother searching for anyone the citizens decides to hide, but clearly it didn't." Agamba bw'ati
nti bano okusuulawo ebigwa ebyo bi roadblock okugezaako okubeera nga bagezaako okubeera nga mwanattu bakebera bannansi babasoya kajojijoji w'ebibuuzo n'okuba nga babakebera nti kino ye abadde amanyi nti kabadde kabonero kankukunala gye bali okulaga nti omuntu eyeekwese buli omu walaba efatali nti yagenze mu nsika nti kandibadde kabonero akabalaga nti bannansi basobola okwekwekera omuntu oyo gwe balaga nti gwe balonda olw'omukwano omungi n'okuba nti bamwagala nti era kino kyandibadde kyakuyiga ky'amaanyi eri gavumenti eno n'abakulembeze abatukulembera abo nno abagenda mu nsiko ne balwana nga bwe balwana ne bafuluma ensiko abo aba bataasa be bamu bennyini be basobola n'okukweka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine. Bw'owuliriza ebigambo ebyo simanyi gwe kiki ky'oboogera Master kubanga mwana wa taata olowooza. Banywanyi saagala kukulwisaayo nkutegeezezzaako nti akakiiko akamanyikiddwa nga PAC kabatadde ku nninga naye sooka owulirize Chris Magezi omwogezi w'amagye avuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga. Wuliriza. UPDF Military Police Brigade, in collaboration with the Uganda Police Force, has launched a joint operation to enforce the traffic regulations in the Kampala metropolitan area. This is according to the UPDF spokesperson, Colonel Chris Magezi. The crackdown, which began on 9th March 2026, aims at restoring sanity on roads, curbing the use of unregistered vehicles or numberless vehicles, as well as the illegal use of sirens on the roads. Colonel Magezi emphasized that this operation is not targeting any specific individual, including no pleader Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobi Wine, contrary to online speculation, and it will continue indefinitely as long as necessary. The move comes amid heightened security and speculation over Kyagulanyi's whereabouts. This is following his statement after the January 15th polls that he is hiding from state persecution. Okusinziira ku Chris Magezi yagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anyway njitandikidde mu maaso agamba bw'ati nti eno operation bagezaako okubeera nga bayambako ku poliisi y'ebidduka ku nguudo giyite traffic okulaba nga mwanattu bakendeeza akalipagano k'ebidduka okulaba nga balwanyisa n'okumalawo okuvuga emmotoka ezitalina number plate emmotoka ezitali registered nga muno nno mwe muba nga muno mugendereddwamu okulaba nga bakendeeza obumenyi bw'amateeka obw'oku nguudo. Wabula agambye nti Chris Magezi nti bo tebatagetinga oba tebatunuulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki NUP wabula batunuulidde empisa ya ku luguudo. Simanyi gwe bw'oba kyolowooza kye kituufu oba nze kye ndowooza kye kikyamu. Anyway awo nno njagala tube nga tuvaawo ate tusobole okuba nga twesogga ensonga zino. Olunaku olwaleero akakiiko akamanyikiddwa nga PAC Public Accounts Committee kavuddeyo jjukira kakulirwa omubaka w'Amawogula County amanyikiddwa nga Goret Namugga kavuddeyo ne kateeka ab'ebyokwerinda police abagikulira wali eri ku nninga nga bali mu kakiiko kano nga babasoya kajoji w'ebibuuzo bimu ku byo bye bababuuzizza. Lwaki mugumbye maka ga Kyagulanyi era mutubuulire we mutuuse oba mukyanyumirwa okubeera mu maka ge. Wuliriza. Honorable President of the National Unity Platform's home, give us an update for how long have you been there? How is the home? Update us, and because the man might be enjoying the place. So tell us the feel of the home when. Of course, our presence there is. Our presence is there to provide security, because all of you know that he's not there. So if we are not there, people vandalize his property. Hello. So we are there making sure his property is safe. But Madam Chairperson, they are providing. No, honorable members, a moment. Let him respond first, please. IGP, the microphone is yours. Yeah, so I've said we are there to maintain the security of the home from vandalism, because people are not there. Yes. We want to learn from you. We understand that home was vandalized. People came in the night. You saw that clip of the First Lady being brutalized. Where was the police?
who came to vandalize during the night, and where was the police? That's why we are there. So that it doesn't reoccur. Madam Chair. I think the Undersecretary can talk about the NTR. The Undersecretary, no. As we do leave that issue, the IGP is informing us that because they came and because our concern was actually we want to appreciate you for providing the security to someone's home who is not there, but to also remind you that you took occupancy when the family was still there. It should be on record. The time we took occupancy of that place in regard to provision of security, the family was there, the first lady was still there. Barbara Chagulanyi was still at home. And the time they vandalized the home, you were in charge of security. So we take note that you did not see the people who came to that place when at the brutality that took place in that home. Police was there, but they never saw the person the people who vandalized the home. It was at night and police did not see. And also we take note that the reason as to why you are still there is because the home was vandalized, so you are still there to maintain the security in the home. That is what we are taking out of you. So we want to know, when do you intend to leave the place? Can Honorable Nandala advise us? So when do you intend to leave the place? I mean, when they come back. But Madam Chair. Because, yes. Yes, when he comes back, we shall advise him to use private security organization. Let him first respond. When he comes back, you will? We advise him to get alternative security. Chairman. So, Honorable Suman, a moment. When he comes back, you will? Advise him to get alternative security, like from private security organization. Yes. By the way, where is he? Could you be knowing where he is? No, I don't know where he is. But IGP, we, to some extent, doubt the security that you are providing to that home. Owuliriza ebigambo by'omukyala Grace Namugga, ekyamazima amatuufu kirabika twetaaga omuwendo gw'ababaka abalinga Grace Namugga okweyongera mu Parliament ya Uganda. And I want to appreciate Honorable Grace Namugga. Whoever is there, please cut this clip, share it to her. Or salamuka pati kano okaweereza omubaka Grace Namugga. Mama Grace Namugga tukwebaza ng'omu ku babaka ba Parliament ate eri antama okubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuba mu Parliament era ng'okulembera akakiiko kano aka PAC. Bambi tukwebaza nti at least olaze nti you're proud of your president. Masakati gaabwe gonna without any intimidation akulaze nti she is proud of her president era ne mukyala we amuyita first lady. Eyo credit nambe muntu jimuwa. And another thing, singa badde muntu mulala and issues endala kubanga zibadde zaaki baneeno kubeera nga batematema mbalira bawa accountability y'ensimbi ezibaweebwa n'ebintu ebirala ebigwa mu doketi yaabwe. Wabula asookedde ku nsonga enkulu bannayuganda bonna gye beetaaga okumanya era n'atuuka n'okumubuuza mwenga abali ewuwe ebakuumayo muyinza otubuulirako wawaali. They couldn't tell why. So batugambye IGP ategeezezza ati batugambye nti bo bagenda mu makaage okubanga bagawa obukuumi okwewala abo abazzigwa bayinza okugayingirira. Namugga n'ababuuza ekibuuzo bano abajja ne bayingirira mukyala we ne bamutuusaako obulabe bonna bwe bamutuusaako ab'ebyokwerinda baliwa. Mwana tunga bonna amatama nga baganda bagambanga amatama ntengo nga tebalina ansa yakuddamu era nga tebalina kituufu kye bayinza kunnyonnyola. Awo wennyini Grace Namugga n'abagamba kati mulowooza kuvaayo ddi? Nti ffe by'okuvaayo si bye tuliko wabula mpaka bw'anadda era bw'akomawo tumuwa amagezi ga buwa afune ab'ebyokwerinda
at least agende mu bana ab'ebyokwerinda ab'ebitongole ebyokwerinda ebyannakyewa betuyinza okubeera nga tubayita ba private security operatives bamuwe obukuumi awo tujja vaayo nemutunuulira bwe nti Namuga ne ŋŋamba Namuga abasse anyway sigenda kuwa okulaba biki ebirala bye bababuuzizza nzikiriza nkuwe Joel Ssenyonyi owulire gye byayogedde wuuno wano. The impromptu operations that we have seen, it is clear they are politically motivated. Each time security forces get an idea or some of the rumors which they call intelligence that maybe the Honorable Chagulanyi is around this area and so on, you will see how heavily they will go in that direction, mount roadblocks and so on, hoping they will find him. Of course they will not find him because they are not as smart as they think they are. And as we have said, if they are interested in the man, summon him. They cannot pretend that, no, this is not about looking for him. So what are they still doing at his house? Because his house is like a barracks, it's a garrison. Why, if it's not him they are interested in him? If they are saying that this is just, trying to return sanity as far as traffic is concerned, you don't return sanity to traffic by searching every car. You're interested in, are they driving the right way, do they have the required documents and so on, but they open cupboards, they ransack the cars. What are you looking for? That cannot be related to traffic. They stop every border and they tell people, remove your helmet. I thought your interest traffic-wise is to see that border riders are wearing helmets. So if he's wearing a helmet, you let him pass. But now, you say remove your helmet, I want to see who it is. How is that related to traffic? So, they will not try and confuse people. It is obvious what they are looking for. They'll not get it. They'll not find it. Lop Joel Ssenyonyi Besekeeza agambye nti bano abaami byonna bye baliko tubimanyi era tubitegeera bulungi ebigendererwa byabwe. Tosobola kugamba mbugwa oli mu kubeera nga otekesa nkola biragiro oba byakuvuga oba bya bidduka oba byantambula n'otuuka okugamba wa bodaboda ateekeddwa okuba nga ateekako element n'omugamba nti jijjeeko tulabe eggwani agamba nti bino byonna babikola nga banoonya Kyagulanyi naye wabula ate gwe banoonya ye mu banda. Anyway awo nzikiriza mbe nga nkujjawo nkuwe ku bino ebibadde mu kooti olunaku luno olwaleero. Anyway tebiwomya nakabululu wabula omusango gwa Muwanga Kivumbi bamuzizaayo okutuusa nga ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwokusatu. Wabula ekibadde ku mwanjo ennyo kwe kusaba abaana bano abato abali mu musango guno okuba nga baggyibwa mu kkomera gye bali, at least bateebwe mu kkomera ery'abaana. Sooka owulirize wano. Kine bw'oba tunuulira olaba bulabi nti ono omwana muto ate baana b'amasomero ng'ogyeko ne bano waliwo n'abalala bayiweza emyaka 18 naye nga baana b'amasomero. Omwana n'alaajana n'agamba bannange kati njagala kudda ku ssomero, bannange baatandika dda naye simanyi kiddako. There are some who appear to be below 18. These are Muyinda Wilson, I chose the number 4, and the Mawanda Paul, number 19. It's my order based on the Children Act that they be subjected to another medical examination for purposes of verifying their respective ages. Bwe kibanga mu maaso ga kooti omwana afaanana ng'omuto ne omwana ennyini omuntu yenna nnyina avunaanibwa agamba nti tanaweza myaka 18 bakitwale nti muto bamuyise ng'omuto paka obujulizi bwe bujja nga bulaga nti muntu mukulu. Ate okunoonyereza bannaffe bagamba bo balina kukolera mu myezi 6 ekisooka egitali mu tteeka, kubanga etteeka libaga myezi 6 okuweereza omuntu omuwozesa mu kooti enkulu, naye terigamba nti myezi 6 gy'olina okutwala ng'onoonyereza. Ekyamazima abagezi tebavunaana nga tebannaba kunoonyereza. Omwana omu yayimba n'agamba nti musaana kufa kikolima ate nga kyanjawulo. Ekyamazima matuufu otunulira obwana buno myaka 15 ali mu kkomera, omusango gwamutebwako gwa butuutu. Just imagine destroying a child's future. These are the leaders of tomorrow
whom you've been telling us about all that for all along you've been telling us that the younger generations are our future leaders. Bwe baba nga be bakulembeze baffe ab'enkya tuteeseteese eggwanga ki nga abaana nga bano tubamalira munda okubanga twonoona ebiseera byabwe eby'emmaaso. Bantu nabakimmwe abatalina kissa abatalina mitima girumirira bannansi bannammwe okutuuka ku serifaanana bwe lityo. Just imagine abaana b'abandi abato nga bano bambi bakwasa ennaku n'okukaabya amaziga. Muwanga Kivumbi yayongeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31. Naye oyinza okwebuuza ebibuuzo lwaki bamwongeddeyo. Naye kano ka vidiyo mwenna muli kajjukira ebiseera byonna kaayogerwa Muwanga Kivumbi. Wuliriza. Museveni awunya mumutwale n'ekivundu kye. Muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya. Pulezidenti wa DP Norbert Mao ndi wano kumujjukiza. Mr. Norbert Mao tosobera kubeera nga gwe obuulira abantu ti tusobole okuba nti tutoleratinga oba tuli intolerant. Gwe nange n'abalala abenkana. Norbert Mao yali member wange nga ndi national chairman wa Uganda Democrats. He was an executive member. Nyazi knows. Literally, our generation believed in Norbert Mao. We thought Norbert Mao would be Norbert Mao twalowooza ti Norbert Mao tumukiririzaamu yajja okuba akola kati Kyagulanyi byakola ki byakola. For God and my country, beyond the newsroom, you and Station the channel for every news you would like to see or to listen to. I wish you whatever you wish me. Let's meet in another story. I sign out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.